Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tukulamusako yona gy'osinzira okutulabira gwaliko mukutu ogwa There Is Still Hope ali mu ggwanga Uganda n'awala emitala w'amayanja. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero, atukuwa ekitiibwa n'amatendo, otwaniza omwoyo omutukuvu, atukulembera okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kaakati temanyi nakumanya oyinza atandikira. Waliyo omuyimbi w'ensi gwe bayita Rage yakoze ekivvulu. Wakola ekivvulu kyabadde kololo era abantu bagamba kyabaddemu abantu bangi. Kati ekisinze okutabula abantu y'omusumba gwe bayita Peace Mbabazi Kyamukongwire. Yabadde omu ku bayimbi mu kivvulu ekyo. Naye waliwo akatambi akatambula ku social media ke ngenda okulaga. Mu kuzina kwe yabadde ayimba ate neyebikulira abantu, oba yabadde akubasama, oba yabadde akola ki, n'alaga abantu engoye ez'omunda. Jjukira ensi byeyagala. Ensi kasita ojja n'otandika oyimba wano balaga engoye ez'omunda, wano balaga ebitundu ebyekyama, gwe bajja kuwaana era konsati bajja gibalanga ekutteyo. Naye ife abaana ba Katonda ate tetukola ebyo. Kakati abantu kyabatabudde nnyo obwongo ne bagamba ye omusumba ate ayimba ennyimba eziryowa abantu emyoyo, ate kisooka ali ku konsati yansi, ekyokubiri amazina gazina ag'okumansula ogw'okuba nga ate engoye zambuka waggulu. Omusumba yabadde ki? Gw'atamanyi Pastor Peace Mbabazi Kyamukongwire, leka nsooke nkuwa akatambi ako akasinza okuba nga ate katabula Bannayuganda, ate nkomewo nsooke mukunnyonnyole. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ça de ces trucs. Tu n'as pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui ah. Mukama yeebazibwe. Pastor Peace Mbabazi yayimba ennyimba ndowooza z'osinga okuba ng'omanya. Mulimu Empala. Yayimba oluyimba Empala, yayimba oluyimba Empologoma ya Yuda. Na luno lwe musinga okuba nga mutegeera Owakikambire. Oba okikambire omanyi nawe olulimi lwoyo sirutegeera. Kakati ezo nnyimba abantu ze basinga okuba nga bategeera, n'endala nnyingi nnyo. Musumba saidi ze Western Uganda ate muyimbi ayimba ennyimba eza gospel. Kakati abantu kyabatabudde bagamba ye ennaku zino nga abaweereza ba Katonda bagufudde muggano okuba nga ate benyigira mu bivulu by'ensi. Kiki ekigendera ddala ate muki mu maaso? Kakati osoma Abakoliiso ekyokubiri 6:14 kyo kikulabulira ddala tewali nkolagana wakati w'omusana n'ekitangaala. Naye ekisingidde ddala byanfuna, mwami byanfuna oyo asinza oleeta obuzibu. Kuba jjukira bano abayimbi b'ensi bateekateeka konsati ezo bajja mu ssente mpitirivu nnyo. Kakati pastor oli awo akukube yagamba osobola okupafoominga, jjukira aba ayagala yekwata congregation yonna, agala abalokole bajja bakyo, kitegeera. Kati omulokole waawe yantu agenda beerayo Pastor Mbabazi. Yagamba ekintu kya Bwakatonda nnyo ng'akola ki? Ng'agenda. Kati Regi tasobola kukubira Pastor Mbabazi n'amugamba nina miliyoni zange 3 njagala opafoomingireyo mu ddakiika 3 oba 2. Ekyo kitwala omuntu okuba nga ategeera nnyo Katonda ng'ate alina okubikkulirwa. Okitegeera? Naye ennaku zino abayimbi be tulina n'abasumba abamu, muganda wange tasobola zireka ezo ssente. Agamba ekyolumu zatagenda nnywayo omwenge, zatagenda kukola ki, naye ate beerabira nti kiri ekituuti oba stage eyo eba yawambiddwa dda. Kyogamba oyo pastor agamba zina sooga zinda mu kyaki, katuuti ke kyaki, n'akuba bakasama engoye ne zambuka waggulu, tasobola.
tasobola era mu kyaki yeeyisa kintu kikulu nnyo ebitasobola bikola, naye okulaga nti wali wabaawo amaanyi amalala, omuntu atuuka wali n'akola by'atasobola kukola nga tali awo, gali amaanyi gakuwamba gakusaanikira. Kati eby'abayimbi ba gospel kubanga ate bagera mu bivulu by'ensi tebigenda kukoma, si bonna, waliwo abategedde Katonda, waliyo abamanyi kye baweereza, naye kankubuulire bano abasinga bajja bayita era bagende. Ate okumanya sitaani mubi paka era aku expose nga kati wuuyo yabadde mu kifo kikyamu ng'ayimba ennyimba entuufu mu kifo ekikyamu. Tetugambye mbu ennyimba za gospel zinnayimbibwa mu kyaki mwokka oba wonna, naye awo ate nedda. Omanyi nti otuuka n'olaba abantu nga bangi kati n'onoonya ki ekiyinza okukwata abantu attention, byebyo okomekereza ng'obakunamidde. Okomekereza obakunamidde. Naye amawulire si malungi nnyo ago, naddala eri omubiri gwa Kristo, naddala eri ekkanisa gy'asumba Pastor Mbabazi. Ndowooza ajja tubaayo naye yennyonnyoleko, tomanya ayinza ogamba abo abaana ba AI kirabika banjiyizza biki, ajja tubuulira. Naye okusinziira ku gaavuddeyo alabika yeeye n'amazina ye yagazinye n'okunama okubanga simanyi ng'omusumba olaba we yalibadde muyimbi buyimbi ng'ayimba nnyimba za gospel, era awo twalibadde tugamba yayiseewo, teyalibadde ng'agenda n'eyo. Agamba baleke bagende eyo, banaategeera batya enjiri, wali wabaawo kirala. Ate kiba kirungi nnyo nga Mukama yakusindise. Naye kati abagenda mu zi konsati z'ensi baba bagenze mu linnya lyaki? Ssente ze ziba zibatutteyo teri kirala. Okitegeera? Omanyi abamu bakirabanga kitali ekya bulijjo nti just kugenda kuyimba buyimbi. Kiki ekiriwo? Waliwo ekibaawo. Ebyo ebivulu by'ensi kankube abayimbi b'ensi balina amaanyi ag'enjawulo. Balina amaanyi ag'enjawulo agatali ga bulijjo. Kati omukazi wattu musajja twogenda otuuka wali nga ekitundu kyonna kiwambe. Era gwe beegendereza abayimbi bonna aba gospel ne batandika okugenda mu konsati z'ensi n'ennyimba ze bagenda ennyimba zagenda okuddako fulumyo gyalaga tezirina kubikkulirwa, bakuba okubikkulirwa. Kitegere? Kati ogenda tandika fulumya bisanyusa bantu, ebidongo ogenda tandika kopa byansi. Kitegere? Ate nze kinsanyusa bagendayo bwe bagenze buulira njiri naye tolabako wadde gwe baatuza wadde omu bokayisa bamala okukola egwawe ne beddeyo ne badda eri ng'ava katuuti kaabwe ng'addayo nga bamuwa balansi we ng'adda waka. Abamu baba baagala kutrendinga, simanyi na kumanya, naye ndowooza buli omu alina ensonga ze lwaki agenda mu bivulu by'ensi ebyo ng'ate muyimbi wa gospel, of which is not good. Omuweereza wa Katonda ogenda ku konsati ezifaanaganako weezityo, si kya buvunaanyizibwa. Okusana n'ekitangaala tebisobola kubeera awa. Imagine ng'olina musumba kakati ogenda gamba otya ekibiina kyo muba naye temugenda mu bivulu by'ensi nga bo bakulabyeyo nga wazinye n'oyita ne wandikomi. Kyokugamba nti oluyimba ennyimba ze yabadde ayimba n'amazina ago ge yazinye tegagendera ku luyimba, so gali gaba maanyi malala agakukwata n'olalukamu notandika okukola ebintu naawe weesanga ku TikTok otrendinga nga bye wakoze abantu bye balikola mu challenge n'ogamba ye. Kitegedde? Naye nga singa babadde mu normal understanding tewaali bikoze ebyo, tewaali bikoze. Naye gali amaanyi ag'enjawulo gakusaanika. Jjukira ekitundu ky'obozeemu obwengula baba babuwambye. Twabagamba abayimbi b'ensi abo tebali bokka, so kati wulira, laba omusumba, omuweereza,
ali mu kuba zibakasama abantu abalaga ki zibayika pale z'omunda omusumba bwekakubuulize kujawe Katonda yakusindise nino wewe wanootya kasita olinya katuuti kaabwaka abayimbi b'ensi mu bikonsati byabwe ebiddirira tojja bitegeera ojja birabira ku TikTok na social media ez'enjawulo baakuwambye dda. So abasumba b'Embarara si basanyufu ne region yonna okutwaliza awamu era bangi bavuddeyo ne bagamba oba ne balabula Pastor Peace amugamba ki ekyakutuuseeko okutuuka okuwanuuza n'ogera mu konsati z'ensi okomekeza nga abantu otandise balaga ngoye za munda kiki? That's compromise. Sente watyalatalaka bamusuubiza obuzeeyi bwawo geno kibalabalamu beetaga byuma mu kyaki tagayo kigenerator n'agamba wano omugezi kakube ku kyeyo naye kisinzira wa oli kuba ekyeyo. Yesu ayinza obutagana kuba kyeyo kasa kibanga ekyeyo tekikontana nakwagala kwe naye ekyo ekyeyo nedda. Sitaani takolangako ssente yes naye okimanyi ezo ssente sitaani asobola ozikolera mu kyayagala wadde tazikolangako. Manyi ensi ey'omwoyo ndala mukko gwe ebintu by'olaba ng'ebyobulijjo wano ku nsi ey'omubiri ate eri ebintu birina impact nene era tebabitwala lightly. Kati ekyo kyokka nze nkusiba omusumba Mbabazi tagenda sigala kyekimu unless nga yeeyawudde n'akabirira Katonda, otherwise that's the beginning. Eyo konseri baba bamaze okuinitiatinga baba bakumaze okitegeera. Anyway sijja kwogera nnyo kikyolowooza okusinza Katambi ako kwolabye mpa endowoozayo. Musumba yakoze ekiri oba nedda amazina yazinye ga kisaanyi geegaaga okuba nga ate okola ki ozina kale wamagwa atanaba kukkiriza Yesu gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange olwaleero mbukuwa obeera omulokozi era mukama waabwo saasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze kuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kaneetooloolemuko katono nja kuleetera abasumba b'Embarara baazikubyemu ne zaaka. Bayogedde ebiwanvu n'ebimpi ne bagamba si basanyufu naddala musumba munnaabwe ekikolwa kye yakoze ekyo akivoolera ddala omubiri gwa Kristo. Ye tannaba kuvaayo kubaako byayogera. Ndowooza oba obutambi ye tannabulaba naye waba tannabulaba ajja bulaba kuba ali ku trendinga okwetooloola ensi yonna. Mu ddakiika zijja kuba 2 kanzije. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.